GTV1 be Wakiso Kyoga Namusera Kikubampanga eno video yammwe tutandise tulinnya akati tugende Wakiso tutumiddeko Nalongo yatusabira ddala tumukwatire Namusera. Nalongo watusaba Namusera tumukwate twambuke nga ku Triple T eno video yo. Nalongo tukutumiddeko abeera Russia Kazan mu Russia amaze emyaka 12 tajja Uganda. So Nalongo Wakiso bwati bwafaanana temanyi myaka 12 twamuleka bwati tugenda kukwatira obutundu bwonna bwatusaba okukwatira n'okwambuka ku Triple T na ku Shell Namusera naye tugenda kubeera nga tukwatiraku. Family hardware Wakiso mugimanyi ekyasinzeewo obunene. Jjukira ntuli ku Hoima Road bw'oba ogenda ku Wakiso District Headquarters ziri ku side ya left, then bw'oba ogenda e Matuga n'okyama n'ogenda ku right. Abagenda e Wakiso ku headquarter owali lands eyo lyekkubo eryo, so bw'otuuka mu Wakiso Trading Center okwata ku mukono ogwa left n'ogenda side eyo yewali office za lands eyo side eyo. Nenga ffe kati tweyongerayo Wakiso. Tukwewuunyisa Wakiso we wali ekitebe ekikulu ekya Wakiso District. Nga Wakiso District mulimu obutawuni buyitirivu obungi okuva ku Entebbe Road oyo yenna Wakiso n'ojja abawonna Nansana wonna Wakiso, naye ate enkulaakulana ye Wakiso ate si y'amaanyi. Bwe Wakiso eno ekujjukiza ensi ezivaamu amafuta. Ensi ezivaamu amafuta ga bbeeyi walisaanye nti ze zaalisinze obugagga mu nsi yonna, naye weewuunya nga basima amafuta, basima goldi nabana ensi nga akati ezo Zaire ziyina ebyobugagga by'omu ttaka nga tezo njavu nzibu. Kati tusobola omugeraagerana ne Wakiso nti ye Kabaka ye wali headquarters, naye ate enkulaakulana yaayo si yeri awo ekiisa. Flora Hotels Limited. tutuuse e Namusera
Vidiyo eno yasabibwa nnyo Nnaalongo ow'e Russia abeera e Kazan. Namusera kati bwe tutuuse naye emyaka 12 gy'ogamba gy'omaze simanyi kuba ogambye waliwo we bayita Triple T Gardens, simanyi oba ekyaliwo naye katugende tulabe. Namusera bwati bwali. Tujja kwambukira ku Shell nga bwasabye. Namusera wuuyo. Shell yino wano ye Namusera. So wado ya osabe twambuke. Wano ya Triple T Gardens yaawo. Weyagadde tukwatire nnyo eri eno iyo Triple T Garden. Weyagadde tukwatire nnyo wano. Simanyi oba lyali ttaka lya kika, oli interested nnyo wantu wano. Tugendera ddala ku Triple T Gardens. Bwewati bwe wafaanana. Ekkubo lino bagamba nti bagenda kubeera nga balikola very soon. Bagenda kubeera nga baliyiwa chorus. Chill out bar yaawo. Central Stars Junior School. Kano kaploti kasava nnyo era oba olina ssente noonya abantu Nnaalongo kagule. Tukyeyongerayo ku Triple T Gardens. Jjukira nkugambye nti ekkubo lino bagenda kubeera nga balikola. Namusera Umeya. Namusera Umeya. Awo. Wano.
alirimye era kolasi agenda kubeera nga saawa yonna ayingirawo. Tweyongerayo okugenda ku Tripoti. Trust Junior School. Kitegeeza naye alina kyakola munda omwo, alina kyagenda ositulamu. Tripoti Gardens zizaawo. Odda wano bwoti accommodation, party venue, restaurant, tour and travel. Ate buli Namusera yenna ng'olina ka venue oyagala ka party, olina ekintu kyonna kyoyagala okukola, jangu just ku Tripoti Gardens. Kijja kubeera kigwera wano. Tuyingireko ne mu Tripoti naffe tufune omukisa ogwo. Tripoti Gardens zino wano muziraba. Very nice. Gardens nnungi nnyo. Nalongo tulina kyotubanja. Ekintu kye batutumye tukimaze tutuukidde ddala wenyini wasabye. Kati gadeni zino we zibeera ezizo, kyolina okukola wano ekkubo lino oddikolako nobeera ng'oteeka gundi omufulejje ku sayidi yemu. Kyoyinza okukola kiyinza okwongera ku value ku gardens ezo. Batukuddiremu mu katawuni k'e Namusera nakeera tuddemu tukakuyiseemu. Tugamba akakuba awo akagenda ku gardens osobola okubeera ng'okwongera mu science. Noddira sayidi yemu noteekako omufulejje. Then given the fact that sea distance si mpanvu nnyo, oyinza n'okateekako like n'okateekako bukibu n'okapavinga n'oteekako pavers. Oyinza okuteekako pavers naye ekkubo lyammwe bagenda kubeera nga bali bakolera.
according to the information gye tufunye ne ku BLC batugambye. Niyo paving awo wantu kugamba obeera ogenda bulungi nnyo ku gardens. Gardens zennyini ennungi naye wano w'oyingirira awo wabulamu okubeera nga watereezebwa. So yeeyo video. N'abantu abalala advise naali bawadde nti omuntu yenna ng'okola ekintu ng'ekyo ekya gardens olaba ka distance from the main road okujjaawo ate munaye abantu babeera bakaagala nnyo. Gardens ezitera okubeera mu trading centers ate tezitera kukola, naye akati nga wano ketuvuzeeko nti ova wali n'ojjaawo mu gardens zitera okukolera ddala. Wa ofuna ekifo ekinene n'obeera nga gw'oteekayo ekintu kasi obeera n'ebintu ebirungi n'ebintu ebiyonjo, people will come era ba customers ojja kubeera ng'obafuna. Then abagala business entonotono, popcorn machine ne buno bukuulo bwa juice. Then business gwe oba gwe yennyini gw'ogenda okubeera ng'ogyekoleramu businesses ebyokulya ebyo. Business entono, tugamba business entono ng'obadde okolera omuntu nga ye yennyini yagenda ogyebeereramu. Business ebyokulya ebyo midaala, simanyi manda nga bw'olaba obafunira ddala ssente ate nga bateddeemu kinene. So obeerako n'omuntu akutawaanya Uganda omukolerawo business ng'owo, omukolerawo mudaala nomugaba amatooke n'otandika n'amatooke oba amatooke 6, otandika n'ensawo z'amanda nga 2, tuga ssente ensaamusaamu kuba n'abantu abasaba ssente. Kuba omuntu ayinza okusaba ssente n'owulira nga n'omutwe guwuuma. So wano tetujja kusukkawo, twaligendera ddala ndowooza paka Kikubampanga. Video ntugimalira ddala Kikubampanga kumalira awo, tuyongereyo katono. Olaba abantu bebazimba kati olaba ng'oli ali wali wazimba ekyo ekintu ki. Obeera ne ssente, just invest, ebisigadde oba onoobiraba lulala. Business mugiraba mirundi emeka mu vidiyo eno, twakagikwata emirundi emeka eya bibulooka ebyo. Era noono neighbor wuuyo ate ali mu bigoma ne mu bioseptic tanks tebyalimu. Westlake bakola amazzi, factory y'amazzi. Kati ngezo gardens abantu bano bonna kubajjukira ensi egenda efunda, wa Uganda egenda efunda, abantu population egenda waggulu n'amataka gagenda gaggwayo, kati abantu tebakyalina we bakolera parties. Kakitegeeza nti omuntu yali badde akolera party aba yatundawo dda kutuusa Nkoowe. Omuntu aba wano Nkoowe wali limbo y'Abasiraamu, basiraamu bagamba ennaku zino baga nti yajjula ne BMK bamuziika. Westlake bakola amazzi, factory y'amazzi. 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 Westlake bakola
naye omuntu abajja agenda mu gardens ng'ezo kuba ennaku zino abantu abaali balina empya bazitunda ne bafunamu ssente. Kati ogenda okulaba nga takyalina na waakyaliza bagenyi. Kati awo aba resortinga ku gardens zino. Lwakuba gardens zeetagisa muntu mugumiikiriza, kuba oyinza okubeera ne weekends nga tewali tokola. So zeetagisa muntu mugumiikiriza n'oteekamu n'obuntu obulala busobola okusikiriza abantu n'otalirayinga ku mukolo gwokka. So kyekyo. So video yaffe tugenda gikomya wano. Kansuubire Naalongo kye watutumye okubeera nga tukukolera ky'ofunye kyennyini.